Namungi wa kasasiro mu bitundu bya Kampala. Entuumu za kasasiro zizzeemu okulabikira mu bitundu ebimu wano mu Kampala. Era nga ntuuseeko wano e Wandegeya nga kasasiro yeeyongedde okufuuka ebimuli ku nguudo. Wadde nga ne mu bitundu ebirala ebyetooloddwa mu Kyaddondo yeeyongedde mu bungi ekireetedde emyalo egimu okuziba. Kuba erisigadde olinze okuyisa emmoloka ate ng'era tulina babeerako bubeezi okubaga nti mutulekere waakakubo temuyiwa mu kkubo kasasiro. Bw'ataaveewo ekkubo ery'Ewandegeya omanya lifu. Eryo lifu tukuwaddeyo essaawa busaawa. Okusinziira ku bantu b'e Wandegeya bannyonnyodde nga beegayirira KCCA ne gavumenti okubataasa ku nsonga eno. N'otunuulira kasasiro waali, kasasiro ali ku byakulya, kasasiro abaana bamuzannyiramu. Twawulira simanya kitezi bagizibye, simanya kati batwala mukono, simanya ntebe kati tumanyi kasasiro bamuyiwawa. Ajja Timisa Kabanda nga minisita wa Kampala ba idya kesisi bikola mulimu ki. Enguudo zo zifunze lwa kasasiro ekifuuse ekizibu eri ebidduka okuyita ku nguudo anti zimala kwewaganya okugenda. Twava ku kuvuga boda wano tudumira abantu abaleta kasasiro nga baziba enguudo netubaga abalete mudiziba luguudo muteekeri kasasiro kubanga jjamu ajjula wano ekivundu kiringa kivundu kulinaanye abaana abasoma erinaanye batunda ebyokulya kasasiro oyo so aleesa obuzi obungi nnyo mu kitundu. Abantu bongedde okyogerako nti ye anaatera n'okugwa mu byokulya kubanga abaana mwe bazannyira ekiyinza okuviirako endwadde enkambwe zinnamutta. Akabuye kyova tugabye muveeyo muleke kulwanira bulwanizi ssente kuddeyo kwekuba. Era balajjanidde abakulembeze baabwe mu bitundu byabwe. KCCA mu kujja okukwata abantu mu bintu ebirala ebitagasa omutembe ali ku kkubo atembeya bintu bye kufuna ku ssente. KCCA yanguwa okuvaayo naye KCCA mu nsonga ya kasasiro ate simanyi lwaki erwawo. KCCA tugenda situla kasasiro ono tugenda mugabanya emirundi esatu. Kasasiro wakugenda ku gombolola e Kawempe, kasasiro wakugenda ku Steolo, kasasiro wakutwalibwa ku parliamenti y'eggwanga lya Uganda kubanga kino ekizibu tukikoye. Tosobola kama nte nga togiwadde biwata. Ne bano bakama baffe enkola gye bakolamu oba kye bayita executive wing enkola gyeri mu kukolamu si eno bannakampala gye baatutuma. Era essaawa zino ekintu kino ekigenda maaso oba kasasiro oyo akabinda akakutte almost alinga kiteezi yazze waneeno mu Katanga. So nga ate obuyinza senga bubadde ku division level wesanga nga kansala aba n'obuyinza bungi nnyo mu kitundu kye obulobinga emmotoka okukola ki okujja n'alagira ndagire naye kakati wesanga nga traffic akutte wali ku Sitewolo kubanga obuyinza gye buli. Aba Sitewolo mukwate obuyinza mubaddize baganda baffe ba councillors ku magombolola. Shiba Mulungi ku lwa MRU TV Pokopoko News.